Alright, mbaniriza in this new episode wano ku SK Media nkyali n'omubaka wa Nakasongola Ivan Kyeyune nga tunnyonnyola ebiri mu Parliament nga bwe bitambula tubuulire sofa ki ekiriwo omubaka guno omwaka we munaagusuulira wali Parliament yammwe empya gye mwawaanye egenda okukola ebyamagero tunaaba tugisuubiramu ki naddala ku bukiiko bw'otuulako obutaddemu amaanyi buli ddakiika oba osoma kano osoma kali. Ekisookera ddala twasikidde files nnyingi ezaali zaalaalira backlog nnene mu komite yaffe eya local government. By the local government yemu ku komiti webanga si yesinga okubeera ennyo visible mu Uganda. Committees nyingi za mugaso naye ezimu ziri far distant naye nga za mugaso mu parliament. Buli komiti ya mugaso eza legal, eza human rights, eza presidency, government assurance, zonna nga was mentioning nga za mugaso. Naye komiti esinga okuba visible nti Omunnayuganda alaba nti sente yange njirabako ye local government. Kuba local government yegenda oleeta oluguudo mu district ne ku kyalo yegenda okuwa amazzi. Local government yegenda okuwa essomero muwalawo ne mutabani we bakeera okulaga eddwaliro. Kati ezo services bw'obanga government tezireese, government erina makulu eri bantu. Ne bw'onooyogera human rights, ne bw'onooyogera biki, ebyo byonna bijja kuwulikika nga biri wala nnyo ku muntu kyasuubira n'okutegeera kwe. Kasita maama wange bamuvuga ku ppiki n'atuuka ku ddwaliro ne bamugamba nti wasuze otya nti kintu kyannyodde. Omusawo nga waali, omusawo n'agamba genda mu sikaani ruumu bweru. Bw'ova mu sikaani omusawo n'agamba nti okusinziira sikaani kyeraze olina akantu akazimbye, tetumanyi kikava ku ki, tuteebereza oteekwa okuba nga waliwo kino na kino, nga bakusindika mu laabu. Because owulira emitendera gy'eddwaliro. Bw'ova mu laabu nga bakugamba tuwe situulu oba tuwe amalusu oba tuwe eki, komawo mu ssaawa bwezi tugenda kuba tutegedde results. Omuntu oyo yenna eyamuleese mutabani we ne maama omulwadde balaba nti gavumenti weeri omufunye bagifiiringa gavumenti olwo ebeera bisi. Mangu nnyo nga bagamba omusawo wa laabu akugambye olina obubonero obulaga nti wandiba ne kansa. Nti naye tusobola okulongoosa omwezi ogujja ku nnaku z'omwezi gwezi. Ennaku z'omwezi ze bawandiise n'oddayo nga bakugambye weetegeke tujja kukebera pressure kaakati mu weeks 2 tolya kino na kino kyewale. Bwaddayo akoleddwako mu mativu n'abaana ne batandika okwekubira obusimu maama bandi mulongoose ennaku bweziti. Batugambye twetegeke bwetuti olwo gavumenti ekola. Naye kasita omukazi bamuvuga ng'ekiro yasuza ataawa n'atuuka ku ddwaliro okuva ku ssaawa emu lwe yakeddewo ziyingidde omusanvu teri musawo yamulabye. Olw'eggulo omusawo n'alyoka ajja nga mukambwe nnyo mukomewo ku Lwokuna. Badde n'abakolako bangi naye ng'ekituufu tebabaddeewo. Abasawo bali demotivated, tebassaamu maanyi, tebakebera. Nze mpulira obusungu okubanga abantu babagamba ogenda longoosebwa mwezi gwa 2 n'akandaalirizibwa paka ogw'omusanvu nga tafunanga appointment emulongoosa. Kwegamba omuntu ayinza n'okubafaako awo. Abantu bangi bafudde nga babagamba bakolako sikaani teriiwo. Baba recommending okulongoosebwa tebalongoosebwa. Omusawo alina okubalongoosa buli kaseera yeebulankanya. Ku Lwokubiri lwe bagamba taliiwo, ku Lwokuna taliiwo. Ani anaddukanya eddwaliro lye nga taliiyo? Kakati ekyo kimu. Nze bwe mba nga nnina amatooke gange ng'amatooke gange ntemye enkota zange 20, nfunye akamotoka akagaleeta n'ensanga ng'ekkubo amazzi gaalijjula. Olwo gavumenti eba erina wengattirako. Ate oba togigambye. Teriiyo gavumenti wetafunira information because ya decentralizing buli kimu. Ekkubo
erya district erimanyi n'erya Ministry of Works erimanyi. Kasita omuntu abeera n'effuso y'obummonde n'emala ennaku nnyanga yalaalira eyo mu kkubo ebbi. Gavumenti aba tagirabye. Aye naye beefiirwa kuva omusolo gubeera. Exactly. Kati nga ffe abaluko gavumenti awo we tulina okulabikira. Keera ogende ku ssomero. Abaana bayiise ku ssomero. Essomero lirina abaana 8. Actually abazadde mwenna abali eyo ng'essomero bwe likusabayo ku kasente ogamba nti Museveni yagaana okusasula school fees, weetaaga okujjanjaba bakuseeko eccupa y'amagezi. Gavumenti yatuwa ebyenjigiriza. Kankubuulire, essomero lya UPE erina abaana 8 nga teriweza basomesa 100 na kudda waggulu, abaana tebali mu kusoma. Private nkiraba. Oba nfunye bulungi? Kufuna. Ratio of a child teacher to children. Teacher to children. Irabika eri by ina 1 to 27? Ina kale kituufu yandibadde 1 to 27. Exactly. Ne kale yaffe tulinnyisaako ne tugamba 1 to 47. Yes. Kakati abaana genda mu UPE osanga essomero nalimu abaana 3 nga lina omusomesa ogwo. Oba kale ekinene ennyo bana aba gavumenti. Kati bwobanga abasajja ba ed teacher n'abayizi n'abasomesa abamu ne PTA batuuza olukiiko ne bagamba kati olaba tulina abaana 8. Naye okubeera nga tuli safe nga baana baffe bafunako ku mutindo okuvuganyako ku Baawakiso ne Kampala, twetaaga abasomesa 6. Gavumenti etusasulira abasomesa 12. Kitegeeza tukyali understaffed by 48. Tusaba abazadde mwongereyokko emitwalo 2 eyo gitwongereyo abasomesa abalala 10 2. Munnange eyo proposal abasajja bano bagireeta nga yakuyamba mutindo gw'abaana. Abazadde kye bakola nga bakuŋŋaana mu kwegugunga okungi. Mutusasuza mutya ssente? Museveni yagaana okusasula. Batuufu. RDC ng'ajja ng'ayagala kusampingu kuki? Kwedi teacher. Abasajja abo bonna abazadde bagamba abaana ba Museveni, naye njagala nnyo okubasekerera kubanga teri mwana wa Museveni asomera mu UPE. Teri mwana wa Museveni alina mulimu guli official mu gavumenti, naye nga bonna bagagga. Owo tugende statistics tuzitemeeteme. Gw'owo atayagala mwongereramu 2 afune musomesa. Ekinene ennyo nga walirizza watula P7 teyeeyongerayo. Oba bwe yeeyongerayo ennyo ayinza obutatuuka mu senior 4. Nedda nze kankulage statistics. Abaana abato abasoma nasale ekinene nasale kyeka bali mu bukadde obwo 2. Abatuula primary ne bamalako PLE nkulaga bayinza okuba bali mu kakadde kamu n'ekitundu mu Uganda, both private and government. Kakadde kamu n'ekitundu kayinza okuba ke katuula P7 oba kamu emitwalo 3. Bwe tweyongerayo ku olevu tutuula emitwalo aga oba 57. Ndowooza olaba levu beetema ebitundu ebisoba nga mu 6. Kati ku olevu bwe tuba nga tutuuza abaana emitwalo 4, okimanyi nti ku HSC abaana emitwalo 10 be batuula. Emitwalo 10 be batuula gundi. Abasembyeyo binnaaka babadde bangi bazibu. Badde bameka? Babadde emitwalo bayingira 6. Abatuula senior 6? Nedda. Nja kuddayo neetegereze. Ate bo beetema kubanga abaatuula senior 4 ne bannaabwe ate baali bangi nnyo. Kati ddayo backtracking tutwalire ku rate gy'ogambye. Bwe kiba nga senior 6 y'omwaka oguwedde baali emitwalo 6. Bali emyaka gibeemeka? Eja senior 6 2, eja Olive egyo 6, neja P7 13. Eja Olive 4 ne primary. Kale bw'oba osomedde ku gundi ya gavumenti tutandikira ku P1. Kati abaana emitwalo 6 egyatuula senior 6 omwaka oguwedde. Vuga emyaka 12 emabega. Si 2 bayinza kuba baali 2 bayinza kuba baali mu bukadde nga 2 kitundu. Kitegeeza akakadde kamu mu emitwalo nga
9 tetumanyi we bayita baabulira mu kuba olwo tuba tusoma buli omu atuuka nagera n'asoma kyali nze nalabyeko akatambi mwami Balamu yasitoominze essomero lirina abaana 7 nabirabye katambi abaana 7 obamanyi abaana 7 nga buli mwaka gavumenti eriwo akawumbi Balamu n'ayomba n'akubira oba yabadde akubira ani essomero gavumenti eriwo akawumbi kalamba kalagawa lwaki essomero lisasuza abayizi bwe batematema akawumbi kitegeeza buli ttaamu emiliyoni ebi zijja kusomero eyo honestly bwe mutabanga temwagala excitement na kweswaza emiliyoni 3 zisobola okubeezawo population y'abaana 7 nedda nga emiliyoni 3 ebyo biyinza okuggwera mu kulongosa toilet n'okusasula bbiru y'amazzi kuba nina essomero lye nabuuzaako ewaffe nga lirina abaana 13 ne baŋŋamba balirwaningira ku biliyoni 2.5 pa ttaamu nze nkugambye emiliyoni 3 ng'obadde bakuleetedde bbiru y'amazzi eya population y'abaana 7 ziyinza okuba nga zisasula emiliyoni 3 ziyinza okuba nga zisasula amasannyalaze n'amazzi ga toilet ne ziggwawo tonnaleeta mmere kituufu enku tonnaleeta nku tonnabasasula musaala yenna kati abaana 7 omanyi the non-teaching staff gy'oyina okubeeza abaana 7 kuli kasikaali kuli kafumba kuli bayonjayonjaawo awo wennyini wakati we yabadde ayagala okuswaliza edi teacher omwana omuwala we yamugambidde nti excuse us honorable minister omuyizi n'agamba nti ffe tulekere essomero lyaffe sente ezo emitwalo 6 ze tusasula zitopingako bbiiru ey'okulabirira abasomesa abatusomesa totutabulira ssomero omuyizi nga yagamba mwana muwala she was a senior 3 girl child n'agamba honorable minister essomero lyoyagala okutabula kati gwogende tomanyi bizibu byogenda tulekera Balamu n'atandika okugamba tayagala wuliriza mwana kyeyamugambye n'agamba abazadde bwe balabanga okuleka akawumbi ka gavumenti kokka kababeezewo essomero lyali terijja kubeerawo. The students and the parents are very comfortable and willing to support the school. Yabadde azze ng'atabudde essomero. Engeri gye yali badde agendamu okulwanyisa embuzi, we all accept it. We hate misappropriation of our government funds. Naye yali badde ng'asooka n'agenda na mu PTA n'atuula bwe mwateesa minutes zammwe zoogera. Why? Akawumbi kajja mukakozesa mutya? Nti munnange nno akawumbi ako kalaba yina expenditure. Kaggwawo naye okimanyi tuba tukyali yes by another 2 billion. Nti kakati z'endala zivaawa. Nti buli mwana twatu minutes zino abasomesa n'abayizi n'abazadde twakkaanya ABCD. Naye bw'ojja obuzi ne ba TikToker andi ennaku zino mainstream si yekola amawulire. TikTok mwabadibya. Oli akwata akatambi because ayagala vuga agenda kintu ayagala vuga agenda nti onaakola nnyo. Era sound ali mu katambi agamba bano bawedde minisita agudde ku ssomero eribadde lisolooza abayizi abaguddemu babbi mwalaganga enguudo embi anti nze waliwo yaŋŋambye embu nno mu kifo ky'okukola omulimu gwange gw'ebyobufuzi ne mu kuwolereza media house nze ndi w'amawulire. Media house baba bagi clamping down unfairly. I must speak out on that injustice. NTV yalaganga enguudo embi. Emulaga stories za Bulambuli, emutulaga stories enguudo ezaberanga e Kabale, Bukwo. I'm happy government njisimba banne bakola Bukwo kati walungi. Enguudo ez'eno Karamojja. Karamojja. Ndabyeko ba minister enguudo ze bali mu ngamba. Mwebale kati mulwanisa government. NTV opposition, NTV ya Bobi Wine buli enguudo embi zonna ze yayitamu. Ba minister ze bali mu kutulaga kati. By the way. Size bali mu kutulaga. Kati Bobi Wine yali alaga bubi ekifaananyi government oba.
yatuyambako okumanya embiwe ziri tusobole okuziba. Bwe yatuyamba omanye embooko ze yafuna okutulaga enguudo embi. Kakati ne minisita Balamu ali mu kulaga gavumenti nti twafa dda tetukoze. kati regime mpya. We have been sleeping. Now it's time to work. Are they going to work? Yeah. Era kati natandise okulaba ne bumiimu eyo gyempita ku mikutu waliwo abaakakutte ne bakambaza essaati ya Balamu ne bakasimba ku kkubo nga bakontrakita bakola ku misinda awo tabasanga. Okay, fine. But that is not the solution because the contractor bajja yisamu grader asange nga ruwedde. Enkuba ejjeyo gw'omunaana. Egende nalwo. Egenda ddu sweepinga baddemu bamuyite. It will not be repetitive nga agenda bwakyalayo bwe bamuyite eno. He might have the will okulwana corruption. Yeah. But corruption wasibuka waliwo timba. Nenze nga tannaba kuggwamu maanyi bino bye mumwogerera yandisoose n'atulambulirako okwo ku lutindo lw'e Kayunga lumanyi ti lumaze kati myaka terugenda oba 4 lwe baatugamba nti bagenda jjira bugizi batereeze wali okuva lwe lwasala. Buli wamu alambulewo naye paka kye tumugamba nga tekikoleddwa. Buli wamu alambulewo ffe tetugaanyi. Agenda kulaba nti obubbi weebuli. Ng'era bwe tuzze tulogera obubbi weebuli. Okkiriza nti Balamu ne Nammere kye bakola kyekyandibadde ekituufu ekyokulwanyisa enguzi. Yes, ng'ate beetuukirayo. Okulwanyisa enguzi mwami Balamu ne mukyala Nammere kye bakola kirungi ekyokulwanyisa enguzi. Naye system mwe balwanyisiza obuli bw'enguzi ye bufatalizinga ye bufukirira ye buwa ne irrigation. The corruption here, the gross theft of funds is fertilized by NRM, irrigated by NRM, ring-fenced and galvanized by NRM. Themselves bagenda obudde bugenda tuuka tukiwa obudde. Bajja kubaswaza nno nze nkubuulira katukiwa obudde. Ripooti za IGG abantu bonna bezaalumako okukwatibwa singa baakwatibwa office ya CID n'enoonyereza fayiro n'ezikuba mu kooti n'ekola okwe bayita okulwanyisa enguzi. egambanga ebintu tunaye waliwo be baakonvictinga ab'amabaati abamu baabagira kalewulira nkugambye babbye million omuntu omu ku lutinda abba obukadde bwa $3 zibeera ssente obukadde bwa $3 obuwumbi nga 9. Obuwumbi nga 9 kumpi ministry namba agibbye agenze. Kati obuwumbi nga 9 omuntu abubbye afacilitatinga buli mulamuzi. Omulamuzi okeera n'omulaba nti atudde mu kooti akula naye nga waliwo omukulu omwe yamugulira ennyumba. Kakali bano ababbye amabaati buno obubaati bwe bakuwona ku nnyumba z'enkoko oyo ye ne bamufiirako. Ate bwe tutatandikire okwoya abanene tunaabasobola. Anti kati system terina kwawula munene na mutono. System bw'eba ekwata mubbi eyoole. Bw'oba ofuuyira wiidi mu nnimiro togenda buli kika kya muddo kuba na kika kya ddagala. Onoosiiba mu kufuuyira nti leero ndeesa eri ennanda. Ogenda bw'olondoba eno nnanda ati n'otambula ennimiro onoonya nnanda naye waliwo kifuta waliwo ebyeyeeyo waliwo mukonzikonzi. Bw'oba waleese ebbomba ng'ofuuyira ekitafaanana kasuuli oluyisaamu buli kimu kikaabe. Waliwo ababbi abakeera ng'azimba ekkanisa nnamba. Mukama n'amuwa omukisa. Ate tuli kwabo abagaba emikisa. Gwe bamaze olaga ku mawulire jjo yabba gwe bawandiikira okuba omugenyi omukulu. Ajja tuwe ku ssente munnaayi.
oyo kati ate bamusonyiwa esaala ziba ku oyo. Naye nalaba Ekereziya yagaana ssente z'omuntu eri Kenya yawulirako nti yabbye enzibe eri Kenya agenda kuzizzaayo bwana Uganda eriwa ne Uganda Kereziya ki sigenda gikuga naye ate nze Kereziya zemanyi ezagoba ssente z'ababbi ziri Kenya ne wano okyayobeerawo wano simanyi Archbishop e Kenya yayise ekiragiro nti tetwagala mmotoka ya munnabyabufuzi yonna ng'agulidde bishop bwemanyi bwe beetega olumala ogamba nti batuuzizza ow'egindi Land Cruiser ejja bakuyambeko mu byentambula ne batulugunya abantu ng'omusezeredo oti asirise temunnaye Land Cruiser eviikamu teviikamu e Kenya bagamba nti abantu ba Katonda abakirisitu bwe baba balaba nti father oba bishop yeetaaga entambula bajja gisonda naye munnabyabufuzi ogituwa kikafu bazigaana era bwe wabaayo gross violation of human rights e Kenya olaba nga babishop bonna boogeza eddoboozi limu nti tetujja kukkiriza leka kujooga abantu naye wano babaawo okutyobola eddembe ly'obuntu omanye enjiri ejja abawala mwambala bubi ekisiyaga mulekeraawo omwenge naye nga waliwo bwe bakubya amasasi mu kalulu mu budde bw'akalulu ng'abantu bakubwa amasasi abasajja bajja ne baleeta enjiri y'okwogera ku siriimu atumalawo kaakati waliwo abalowooza nti amateeka paalamenti gezzeebaga manafu ogawagira nga bwe gali amateeka si bwe buzibu waliwo abalowooza nti ku mateeka ago mwongereko nti omuntu bw'akwatibwa mu buli bw'enguzi ne byazaakola nga tetutegeera ssente waazijje nabyo bitwalibwe bwe tolaba nti galina be gakwata mu mbeera yennyini gy'olinnyonnyoddemu siraba nko gwe batwalako kintu bakristofobe babakwatako ebintu byabwe kristofobe gwe banyumya wano nti yali luzira ng'azimba kizimbe emmanga wali naye era bakwatako ebyabwe biriwo sente babitunda ne tuzifuna ebiseera ebisinga ebya kooti byekola tebijja nnyo mawuli ruling ezisinga media efokasinga ku ruling ezimu ezibadde popular naye nga ruling zibaayo waliwo ofisa ejijja abantu abamu be bakolako recoveries etteeka siri eddafu etteeka siri ennafu naye waliwo etteeka bwe liba nga litagetinze ono lijja liri straight bwe litunula nga ate ono likubanga laddu anti ejjamu obuzigizi amateeka tewaliiwo mateeka manafu wane Uganda mwegala okakasa nti wali mateeka manafu wabeewo katolaba nti obusajja obutubbira namba plate z'emmotoka n'ogenda ew'omusirikale nze bannange simanyi batandika obukwata n'ogenda ew'omusirikale n'agamba you just pay them 200,000 you pay. That's little money. Your car is worth the $4 million. Now you have come here in the morning, sincerely. You pay the young boy. No, Mugamba, can't we track him? But tracking is even more than the 200. You pay them. Ne police yawagulako olutale mabega kawo. Katinga yogerera bagamba bakole ku Airtel. Kati wabeewo eddoboozi lya Airtel ligamba nti waliwo wakadaala gye baleese egenda owanula gavumenti mu buyinza. Bakutrackinga ono mu dakiika tuba twakufunye dda babakwata. Naye bwe kibanga babibbiramu gayinza okukera n'ogamba naye ndowooza okuregisteringa amasimu tekirina we kituyambidde ababbi nga tebabakwata. Tebabakwata naye kibeeremu nga emboozi yaabwe yeekera. Nkimanyi nti twakubangako amasimu nga namba plate bazitutendwa kati nno mutuyambe mutubuulire waali awo twetaaga court order kati ate abasajja nga batumalako namba plate byebyo sisitimu bw'ebanga erina gwenoonya kukunulayo ne buzizi gye weekwese. Yes. Bw'ebanga erina gwezibira
bannange obubbi buli wano e Uganda. Ab'Nakasongola otuula ku local government kitegeeza bagenda okufuna ebirungi ebitagambika. Ngenda kulwana kubanga ekisooka njagala budget ya Nakasongola eyongezebwe. Mumo batugambira kubasite. Twagala budget eyongezebwe. Kituta akabanga nga budget tufuna obuwumbi 45 bo mwaka guli twafuna bumeka obusente butono. Tubeezaawo local government n'ebyetaago byayo. Tebusobola kubeezaawo. Obuwumbi 45 bwetaaga ka town council kakatuugo. Ne bukawa amazzi nga buli muntu alina amazzi, ne bulongosa amasomero gamu, ne butuwa eddwaliro nga lina facilities, nga lina abasawo, n'eggombolola endala buli mwefuna 45 ne district. Ye Nakasongola mwine eddwaliro naye kozi eddwaliro bamukyali ku health center 4. Tuli health center 4. Waliwo omuzungu ngeri overwhelmed. Abalwadde ndooza buli lunaku tufuna abalwadde nga 8. Lwaki tebabafuula hospital? Bazze basuubiza. In fact waliwo omuzungu omu yajja Nakasongola. N'asanga embeera eddwaliro gye yali n'atuzimbira block namba ya buwumbi nga 3. Atuteereddemu ebintu naye gavumenti yesuubiza n'ensuubiza jo wabadde ddi bwe twasembeyo okutuula lwadde lwakuna nabadde njogeramu ne minisita bali omusawo mu parking. Yambuziza, is this your first time in parliament? Namugamba yeah. But you are very aggressive because we still need a lot of things to happen in Nakasongola. Yeah, we have earmarked about 20 center fours. Yeah. Nangamba please nemeraako mwezo Nakasongola ebeeremu. Because ekisooka ndabanga buli ekibeetaagisa okuba hospital mu Kiina. Yeah. Abalwadde bangi. Abasawo bo bamala. Tebamala. Mwina bangambako ne generator y'eddwaliro eyo we twaggalirawa. Obuzibu nze bwe nnina kambu kubuulira. Juzi NTV yali egenda leeta parliament yaffe e Nakasongola. Ngera mobilize abantu mujje twogere. Mujje twogere bannaye kubitusoomooza. Ensi egenda kutwota buliro. Ba police makers abali mu government ebintu ebisinga kuba reacting ne ba improving babiraba ku media. Kitofu. Kati bwe batugadde waliwo abasajja abakulu bali eyo ba celebrate. Bannange tuwonye olusajja lubadde lutuleetedde nti. Bade bagenda otulabisa. Oyo kyayune mu kulabisa. Okwo kuba kulabisa. Simanya abantu balwaki. Nze waliwe. Kuba lwaki abantu bali comfortable n'ebintu ebiri abunomo. Nange ekintu ekyo kinneewuunyisa. Mba ndabisizza ki? Nze nnyambako gavumenti okulaba byetasobola kulaba n'ekola. Because I know there are some people in office who make reports eziri fabricated. Reports ezijjudde obulimba. Basobola okkeera ne bagamba minister, as far as we are okay. Naye abantu abalwadde bennyini nze bendowooza be tulina owuliriza. That is true. Omulwadde agenda okunnyonnyola agambe nti bwe nzija ku ddwaliro banguza kino ng'ate gavumenti egamba tekitundibwa kati bye bataagala. Abasajja bali abagamba bannanga akakasajja kakyeyuna katulabisa naye nga wakedde n'ogenda mu ofiisi nga bya bulungi n'ogamba byekiko embeera eri eti akulera agamba tulina abazaalisa abo naye buli kiro tuzaalisa abakazi 17. Omukazi omu n'akola overtime nga munne tugambe munne oba tasobodde kwatendinga kiro n'abeerawo emisana n'azaalisa n'ekiro. Embeera yeeyo eriwo ate NTV bye muze mulaga. Robert Kyagulanyi byazayogera. Lwaki tebaagala kubiraba? Oba lwaki tebaagala tubirage? Era gundi balamu agenda biraga nnyo ojjala nga Museveni amugamba naye kimanyi nti ate kati oli mutukuba. Agenda balamu abatatukuba nze waali awo waakutte we mwagala. Ate ati mukama we yajjo kiraba obulala. Mwana gwe muveeyo ajja bayitayo. Ndowooza ye kimuyamba ate naye kiyambani nga president omanya
ababadde bakuwa lipooti ez'obulimba nga baziweereza bwe musomamu nga abo balyoke owulira abantu okwogerera oga naye alipooti egamba abo nabakolera minisita bw'atuukayo aba akuwadde ekiri ku muganda wange nze ntegedde kye bayita President Museveni n'abantu babamwetoolodde. Uganda tulina ekizibu. Tolaba kati katugeze President Museveni nga yakyadde Nakasongola. Nze kyeyune olwokuba ni mubaka wa Parliament mba mwesunga. Akazindaalo oba yagala bakakuwa osobola okafuna kyegwe omubaka omulamba nga ni akakuwa mbadde omukolo nammwe babawa ebbaluwa esibayita ozze kutuula bayinza n'okumma akatebe n'oyimirira eri bagenda kukwanjula omukulu ng'ali mu katenti akuwuubireko bw'ati nga ne feesi yo tagirabye bulungi omubaka tamutegedde oyogera ebituufu olowooza bamwagala omanya ebituufu kakati ffe lwe yajja eyo abasajja bajja n'ebyennyanja nga teri abamanyi ne beetimbawo mu maaso ge eyo raketi olowooza eba tezimbiddwa buzimbibwa ne beetimbawo ng'abavubi ku myalo gy'ewaffe ne bamuga empuuto ne bamugamba muzeeyi kyewakola ekyokuleeta amagye ku nnyanja byebino ebirabo alizaati zizi ne balaga engego babazijjawa nga gwobadde oludde okuzirabako mu nnyanja yammwe abatuufu abavubi abalivudde ne bagamba nti President bwewaleeta amagye ffe twagoberera envuba entuufu naye amagye ge waleeta galina netiwaaka ezaago geziprotectinga ne bavuba bubi ennyanja bagikosezza ng'amagye ge gaprotectinga abavuba obubi kati ebibala tebabyagala bituuke ku President tebaagala kati ffe aboogera amazima tetusobola kufuna mukisa kusemberera muzeeyi Museveni bakugobera eri n'amala gye Nakasongola nze nkubuulira ku bibiri anti nze nja kwogera kye tuyitamu ate tebaagala njogere kati bwajja sobola kugendayo yogendayo n'ogezaako okwogera ki kyogamba osobola okusuka mu ntebe awo dduke wa Museveni ne bakugaana ng'ani yakigezaako odduka n'ogenda mu maaso genuga muzeeyi babadde bakulimba newaffe ebintu bibi kaakati ogenda kwefuula dduka emisinde bakitranslating ng'ayagala ate okutuga President bakube ggwe oba n'ekibaluwa kyo ky'omuleetedde ki petition atagenza osinga kubanga bakimanyi nti ako kakyeyune kagenda kwogera kino kwogere kino bakuziyiza naye ate kati President ayinamu gundi enkola amanyi okuyita omubaka w'ekitundu abeeko kyannyonnyola omukisa ne gujja nkwewoza bayinza okukukwatirawo otudde nkwewuunya omubaka teyazze kati kankubuuze ye yagenda ovaayo ne yeewuunya ekiri mu nnyumba ye tewamulaba agamba nti abantu okumutuukako osasula obukadde 3 byalingayo ebyo byalingayo ate era nga tewali kinoonyesesa President awabaawo oluusi ensonga mu governance nze nga omubaka wa Parliament nga manyi Parliament yalocatinga ssente lwaki noonya President olina kunoonya be baziwadde sirina kinnoonyesesa President lwaki President omubuuliranga wootalina nayikondo ng'ate waliwo local government namba lwaki wali President ebintu ebyali munoonyesesezza kambirowoozeeko ebintu nga national security nti muzeeyi tulabika tufunyeemu obuzibu mu security President baali badde bamunoonya ku nsonga nga national security nga bw'ogambye regional security regional trade nti abannakenya nno tubadde amagye gafoloza abasajja ba manufacturers wano e Uganda manufacturers nkiddamu bebaali badde banoonya President nga bamugamba ogenda n'owa tax holiday aba China bye bakola naffe bye tukola ate ffe tuwa omusolo ate tuli mu market y'emu yes Uganda Manufacturers Association olwokubanga
balina kyebongera wano kuwa emirimu ng'ate bavuganya abachina bataba misolo abo beetaaga okunoonya pulezidenti w'eggwanga ffe ba politician tetulina kye tumwetaaza naye olw'okuba system yagikola nti tulina buli omu kwegayirira ye abalina ebibiina by'amasepiti gwe banoonya abali mu ntalo z'ettaka entalo z'ettaka system gy'oba wazimba RDC agimala naye ogenda okuwulira ng'era mu ofiisi ye mu State House mulimu simanyi State House land simanyi kubanga ne ba RDC bwe batuuka eyo bafuuka balandiddiira anti kyenkugambidde system bw'obanga wagizimba bwotyo nti buli muntu alina okumaliza ng'akomye okwegayirira tubulaba abeera overwhelmed abamu n'abasindika eggulu n'eggulu waliyo gavumenti okay so ebintu bingi nnyo wano nze sisobola kunoonya pulezidenti kubanga era tajja agenda kukuleka ng'akusuubiza oba agenda kumanyiza ng'akusindisa mu underlying ministry ogenda omusaba amasanyalaze akusindika ministry of energy kirina okuba naye ate ne ministry of energy bagenda kugamba tukole ki baatuwa obusi kati kankugereze Nakasongola tulina ekizibu ky'amazzi bo wazifa nze amasimu g'okanika bo agankubiddwa n'enkubira engineer ne mubuuza mufuna ssente z'amazzi n'angamba ese meka nanga tulabika tukunukiriza emiliyoni nga 3 zikola ki n'angamba honorable emiliyoni 3 ze batuwa buli mwaka ogw'ebyensimbi Nakasongola erina borehole balukaga 14 borehole ebyalo ebitannasima borehole ebyetaaga borehole nayo biweranga ebyalo 10 borehole okukanikibwa ezimu ziba zeetaaga obukadde 3 kamu 2 nakugamba ezo miliyoni 3 tezijja neno za amazzi wabula za water and sanitation mwe muli ne toilets kakati bakwalocatingira miliyoni 4 okukanika borehole omwaka mulamba kubanga ziri ebirimu atano zizo maliza zizimbye toilets ku masomero okitegeera nakugamba kakati okimanyi nti miliyoni 4 zikanika borehole 10 omwaka mulamba borehole 10 ng'ate borehole z'omala okukanika ziddamu ne zifa kakati borehole 10 kitegeeza over 590 boreholes tezirina sente tezirina sente it's very little money so kati mpozi nga waliwo ebitongole ebiri binakyewa nga nayo bikizeemu kati ate ebitongole ennaku zino babirowooza okubanga by'opposition ebimu akasente bakasibula abantu basiibule tunaabaddira olundi bannayuganda njagala buli lwenfuna omukisa okwogerako nammwe mbagambe kyo buli musajja ku nsi kuno kyasookerwako okuba nakyo mu bulamu underwear nga bw'obeera ne underwear buli musajja beerayoko ne eka y'emmwanyi omusajja sijja kwogerera nnyo bakazi kuba tubategeera abasajja bw'obanga oli bweru w'eggwanga yonna gy'oyiribira beerayoko ne eka y'emmwanyi eka y'emmwanyi y'obeera nayo kubanga tejja kubbibwa kale bajja kubbayo sizoni emba zino oba oleme ziraba sente naye olikomawo ng'emmwanyi yo weeri nze nsaasiranya abantu be batomeza simanyi ng'oli Uganda manya ng'oli bweru wa ggwanga ng'olinayo kasaaluni ke wakola e Uganda ka investment oli bweru wa Uganda ng'olinayo ka Toyota Wish kakuvugira Uber kasente kayingira oli bweru wa Uganda olinayo obuzigo bweyo kazo katooke byonna bikole naye beerayo ne eka y'emmwanyi oba 2 oba 5 wetwalaze ensi yeyongera kaluba economy ku lupapula mu finance eraga nti ekola bulungi jjukira ekola bulungi olw'okubanga bo beewola emisolo ne bagissa ku ffe banyonyola kirala naffe mu nsawo tulaba kirala sizoni yo nange nkaluubiridde njagala okubategeeza nti bane tusimbe akamwanyi kaffe
otuuke nga school fees omwana wa senior 4 ne senior 6 otunda akamwanyi ko ne basoma. Katikkiro yatugamba lime mwanyi okole ki osirike wano oyiribe. Nze ekirooto kyange ekyokukunga bannayuganda abatonotono nga bwe twegasse sijja kivaako. Bwe tuba nga tusobola okwesimbira emmwanyi zaffe oba eka 10 oba 2 omwana wo tajja nnoonya mulimu. Nze kyennwana ssaawa eno Katonda kayampadde kacyansi kano ne nnyina Parliament obwongo saagala bumatize nti nsobola owangaalira mu byobufuzi. Naye njagala ottemu omusingi ng'omwana wange wamala okufuna bachelors tali mu kwegayirira mawoofiisi. Bwe tuba nga cooperative union yaffe erimu eka z'emmwanyi 2 nga tukuze eka 2 eby'emmwanyi tuba tulina ebikolo by'emmwanyi ndowooza 24,000. tetusobaawo ebikolo by'emmwanyi 24,000 ne bwe kiba nga buli kikolo tujjako 1,000 bubo obuwumbi 4 tulaga 2 mu obuwumbi ebyo. Union yaffe bwe bebusuula buli mwaka omanye tuba tetukyalina kye twetaaga. Ate tuba twetaaga baza accounting era anti be baana baffe owuwa bw'aba yasoma accounting ng'owange yasoma agriculture. Lwaki bagenda mu mawofiisi? Ate balina kye bakimayo bajje ku nnimiro. Bajje mu ofiisi yaffe y'ennimiro, bajje ku store yaffe, batikke emmwanyi, bagikubemu akakaawa. Abalala abasomye ennyo bajje tutwalire e Europe. Tuve ku by'okunoonya emirimu ffe tetulina Luganda ku State House. Tulina okuyiiya ennyo. Ole mutuufu. Abalina Oluganda ku State House kiddiru kiyinza oveeyo ng'Abachina baagala oyo. Nabaga mukwatagane n'oyo omwana. Omuzzukulu wange oyo kaabahandoye. Omuzzukulu n'abanga yamanye ebimotoka ebigenda omusomba. Ddiiru z'ebimotoka yazirimu. Ddiiru z'emirongooti yazirimu. Kaweesi oli onoonya kakadde. Kakati ffe bakaweesi bakyeyune tugende twegatte. Kaweesa bw'agulayo 2, Kyeyune n'agulayo 5, mumwanyi nazo n'aleetayo 2, Eddi n'agula ogenda omaliriza nga tuli mu eka zaffe ng'ebi 2 bwe tuzirimira awamu nga tukola waffe obuwumbi bwaffe 3 buli mwaka nga jje n'asembula etuulo oba etuulo emirundi 2 abakugu mu bitabo mu accounting nga batubuulira nti okusinziira ku kye mukoze gwe ojja kufuna zino naawe. Board of directors nga batusomesa nti gwe yaleeta eka 5 omwaka guno banoga season 2 obukadde bwonkaaga buwo, gwewa eka 3 obukadde bwo 250 buwo. Emmwanyi tevaawo, ettaka teribbiddwa, abaana bakola. Kyekirooto kyange ekinene. Abatulaba bannaayi nsonga muziraba. Ndowooza tujja kukomako tujja kuba tuddiŋŋana ebya Kyeyune tebinnaggwaayo. Mukama Katonda abankumire kamuleka agenda ateese mubakuba bamutabaaza bujjo nandibagambye nti matabaaluko.